Nate ntuse n'essula yaffe eya 26 era ng'eriko omutwe ogugamba nti kati yennyonnyolako. Kati yennyonnyolako. Ekisenge kya kati jjajjaawe yali akikumye bulungi era nga kiyooyoote. Kyalimu ekitanda eky'enkondo kati kye yeezimbira ng'akyasula ne jjajjaawe. Kyaliko omufaliso ogwa kadeeya akaalimu paasikalamu. Kungulu kw'ekitanda nga kubikiddwako olubugo lw'ekipumpulira. Olubugo lw'ekipumpulira oba lwe lufaanana lutya? Mu nsonda emiriraano waaliwo ensawo y'emmwanyi n'ey'omuwemba era kuno kwe kwalimu naku tadooba oba mu kusalako tadooba. Ako nno kaabanga kataala. Okuva sizoomuulu bamutegeeza nti kati baali bamuyigga yasuzangako katadooba mu kisenge kye nti singa aba akomyewo aleme kutegana n'okunoonya ettaala. Mu kiseera kino kaali kamuzoolera mu nsonda y'ekisenge nga n'omukka kwe katadde ogwali gukutte ku kisenge okutuuka waggulu ku ssubi ne mu kasolya konna. Wansi waaliwo ekikeeka kya kyaki nga kirabika kimazeewo ebbanga anti ng'ensandaggo yaakyo yasensebuka dda. Emitwetwe w'ekitanda nga waliyo essanduuke ey'ebbaati kati mwe yaterekanga ebintu bye era mwe mwali n'engoye ze yayambalanga nga zze okulaba jjajjaawe. Newankubadde sizoomu yagezaako nnyo okukuuma ekisenge kya kati nga kiyonjo, naye olw'okuba paasikalamu eyali mu mufaliso yali akaddiye era ng'asinga afuuse kukuuzi, kati olwatuula ku kitanda ekkukuuzi ne lisituka yenna n'abanga atudde mu nfuufu. Olw'okuba akaseera ke baalimu kaali kakanaayo kyani tewali yanyega wabula bonna baakwata ku nnyindo zaabwe okutuusa effufugge bwe lyakkakkana. Ng'amaze okukkalira ku kitanda kye ekyali kinyegenya yakoteka omutwe. Sizoomu n'amukwata ku kibegaabega ekya ddyo n'enkuyege we yayingira mu kisenge naye n'assa omukono gwe ku kibegaabega ekya kkono nga bw'agamba nti bugingo yeebale kukutuusa mirembe naye tukoze tutya? Bulira nno bwe yeebuuzisa ng'amwagaliza ennyo ebirungi. Abula emikwano. N'ayongerako nti mpuliddeko eyo mu makubo nga bagamba nti abasirikale bandijjako na wano nga bakunoonya. Wano sizoomu we yaddiramu okubuuza kati nti mwana wange kiki kye wakola? Watta omuntu oba wabba nsimbi z'abandi? Kati yaddamu mangu jjajjaawe nti nedda jjajja, bino bintu bya fitina. Nakola ensobi okuganza muwala wa Ssebinaagiina nga simanyi nti yali amutegekedde kumufumbiza mutabani wa mukwano gwe. Kitaawe bwe yakizuula kwe kunsibako nti nabba ente ze. Okuva ku olwo ne ntandika okuliira ku nsiko. Olw'okuba sizoomu ebintu yali tabitegeera bulungi, kwe kwongera okubuuza nti omuwala wamufunyisa olubuto? Ko kati nti simanyi era sirowooza kubanga yandibadde ambuulidde nga twawukana. Ebigambo kati bye yannyonnyola jjajjaawe byamukuba wala nnyo era okukkakkana eyali ayimiridde ng'anoonya wa kutuula. Yakkalira ku kikyaki ekyali wansi w'ekitanda kya kati. Bonna baba bali mu nnyanja y'ebirowoozo ne bawulira enswagira ebweru. Ekisenge mukadde kano kyafundira ddala anti nga tewali we bayinza kwekweka. Kyaddaaki nkuyege kwe kufuuwa katadooba n'asooba mpola okutuuka ku luggi olwali lutunudde mu luggya n'amagamaga era gye yakuba amaaso nga ku mikwano gya kati. Yassa ekikkoowe n'asitama wansi nga bwe yeekoza nti basajja mmwe kata munkutula enkizi, badde ndowooza nti leero bukedde abasibira mu ntumbwe batuyingiridde. Muyingire nga tewannabaawo babalaba. Nkuyege yali amanyi buli kintu kyonna ekyali kigenda mu maaso. Yali amaze okola entegeka n'abasirikale bwe baali bagenda okugabana akasiimo. Kale wulira. Bannange. Obudde nga bumaze okuzibira ddala, mikwano gya kati enfiira bulago gyatandika okwemulula nga bwe giyingira mu nju ya sizoomu. Okukola kino nga tebaagala muntu yenna amanye nti kati yali atuuse ewa jjajjaawe. Si kulwa nga batemya ku basirikale abaali bamunoonya. Nga bamaze okuwerera ddala nga 5, sizoomu yaggalawo oluggi. Mu kaseera kano nga bwama bwokka bwe buyitiŋŋana
Sizoomu yabagamba nti baana bange temutumbula maloboozi wadde okuggulirawo omuntu yenna okutusombera akalimu obuwuka era mwegendereze nnyo nga mufuluma anti munnammwe mulaba bwe bamuyigga ng'ensolo. Oluggi nga lumaze okuggalwa mikwano gya Kati gyasooba mpola buli omu n'afuna wa Budama olw'okuba munnaabwe yali awummuddeko. Bonna nga bamaze okufuna we batuula Sizoomu yababuuza Mukama nti ani abagambye nti Kati yazuuse? Bonna baddamu nti tewali. Baali bazze kubuuza ku ye na kulaba oba yali alina kyonna kye yali awulizza okutuusa nkuyege lw'ababuulidde. Awo nno Sizoomu omutima gwamukka kuba yali atidde nti olugambo lwe lwali luyitiŋŋanye. Essula eyo nayo ne ngimalako ate muninde mweddako nga Mukama akkiriza. Ayi Mukama wangaaza Ssaabasajja Kabaka waffe.